Yes, Redzone TV kwoli bwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV nga bwe twakedde okubanga ate tukuwa amawulire ku mbeera nga bwegenda wali mu bitundu eby'ekiteezi nga bwe nakugambye nti ettaka oba kasasiro gwe batuuma mu bitundu eby'ekiteezi yamaze okubanga ate akulukuta n'asiraidinga natta abantu. Ebyo byonna kakasanga osiibye ofuna amawulire gano okuva ku mukutu gwaffe guno gwa Redzone TV oba oliawo n'emikutu emirala egibadde gikuweereza amawulire. Wabula ensonga lwaki ndeese eggulire lino njagadde mbeeko kyenkulaga eyo tractor gy'olaba oba excavator gy'olaba abasajja aba KCCA oba gavumenti mu bufunze mu kifo ky'okugenda babeere nga bataasa, kubanga bwe twakuweeredde amawulire nga waliwo abantu bangi abakyali abalamu nga bakyali wansi eyo, abamu nga bakonkona w'oyimirira waggulu bw'oti ng'obawulira bakonkona, abalala nga bakuba n'amasimu nga kiraga nti bakyaliyo balamu beetaaga buyambi. Kati buli ngeri yonna nga singa excavator zino zigenda ne zitakula osanga abantu bangi bandibadde bataasibwa, wabula zirabiddwako ng'ate zisenda mayumba galiwo. Excavator zibadde zisenda ate mayumba agataakoneddwa, naye nga mu kuzikoona babagamba nti ate bakola kkubo bwe bagenda okuyisa either emirambo oba abo be bataasizza. Awo nno abasinga obungi tebakitegedde, era embeekuula ebadde nnyingi nnyo, olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo wakati w'abantu abafiiriddwa abantu baabwe, era bayiyeewo amagye ne poliisi n'ebitongole ebirala. Patrols zize nnyingi nnyo okusinga ambulance ng'era bw'obadde okisuubira, ng'era bwe kize kitera okubeera nga kiba. Waliwo omuntu aggiddwayo akatambi sobola kakulaga kubanga kayinza okuleeta bbaani ku mukutu gwaffe, nnyinza obutasobola kubeera nga nsobola okukakulaga, naye nga waliyo omuntu omu aggiddwayo, wabula ambulance ebuze nga tewali yadde ambulance esobola okutwala omuntu ono abeere nga bambi atuusibwa either nga bamutaasa oba newankubadde newaba si mulamu abadde yeetaaga okuba nga ayambibwa, wabula bagenza okumuggyayo nga ambulance tewali. Kati njagala nsooke nkulage akatambi kano akabadde kalaga excavator nga mu kifo ky'okuyiikuula ettaka eriziisa abantu ate ng'eri mu kkoona mayumba ate amalamu agabadde tegakooneddwa, nga bo mu kugakoona bagamba nti bali mu kukola kkubo bwe bagenda okuyisa abantu be bataasizza oba bwe bagenda okuyisa abo be baggyeyo nga bafu. So nga bangi bakayanye nga bagamba ate muntu ye yeetaaga okusooka okutaasa then ebyekkubo tubirabe. Naye ebyo byonna njagala kubanga nkulaga mbeera nga bwebadde wali mu bitundu eby'ekiteezi. Kansooke nkulaga bino then oluvannyuma nkulage abamu ku bakulembeze babaddeyo. Elias Lukwago abaddeyo, Shamim Malenda abaddewo, naye ngenda kujja mbikulage. Kansooke nkulage bino nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Eyo ye excavator eya Uganda Police ekitongole ekizze okudduukirira ate balabiddwako ng'ogwo gwe mulimu gwe basookedde ddala okubeera nga bakola. Kati nno gwampuliriza
ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga subscribe nga kikole kirira wansi awo labe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ebirenga to missing nsonga yonna mu ngeri yemu anyongera okutegeeza nti likinga kubanga gyokoma okulikinga information ego giyambako okubeera nga ate etuuka ku muntu yenna gyali gyasinzira okubanga naye gyagenda okugafunira abeerenga naye agamanya ekigudde mu bantu. Njagala okutegeeza nno gwe mpuliriza awo mu kiteezi woolaba wanene kubanga kigambibwa nti acres ziri 35 ettaka libadde likavalinga acres 35 35 acres ez'ettaka babadde batuumako kasasiro gwe bakuŋŋaanya mu Kampala Wakiso ne districts endala nga bakuŋŋaanyaayo kasasiro yenna nga bamuteeka eyo gwa mpuliriza wabula nga baatuuka ekiseera kasasiro n'akola olusozi era oluvannyuma lw'okukola olusozi olwe luyimbulukuse olusozi lwa kasasiro lwe luyimbulukuse ne luyingira mu mayumba g'abantu abamu basangiddwa nga bakyebase ku makya zibadde ssaawa nga 12 embeera bwetyo bwe basanze abamu tebawonye engeri gyeri weekend n'abaana abafudde abamu babadde basoma era abazadde obawulidde nga bakaaba bagamba kale wakiri singa ebadde weekly day kibadde mu weekly days abaana ne basangibwa nga bali ku ssomero. Omubaka akiikirira Kampala district ng'omubaka omukyala Honorable Shamim Malende ne Meya Serunjoji ow'Ekawempe batuuseeko mu kitundu kino nabyo kambikuwe ate nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bwe batonaba kubanga ate osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Enjega y'amaanyi nnyo mukulembeze. Enjega y'amaanyi obadde tuli wano Meya mwebale byonna. It is so bad. Bona wonna abantu tabanaba era wali wonna obadde tusengwa nga batugamba nti awo muveewo wanyeenya nnyo awo nga batugamba awo muveewo wanyeenya nnyo awo simanya liyinza okuyiikamu embeera ekyali bwetyo. Yes. In fact that's I think a very important. In fact nobody were tubadde we were there but they were still cautioning nti awo mugire oyinza okuba nga ogire ttaka n'olyo nga ligira liti nibagamba waliwo ekimotoka ekiguddemu wa amayitirivu bali mu kuggyayo mu mirambo awo wana wonna bwe tutambulirawo wonna kalina zibadde wali. Yeah, it's so big. It is so big. It is a catastrophe. It is a catastrophe. Webale nabadde mu Israel nalabye ekintu kyekimwe naye nga baakireka endala. Thank you. Enkola endala mpaka eddundu yandibadde tebeera landifiirwa amawanga gonna gadibizza landifiirwa ganonya engeri gye gasobola okubikolamu ne bajja ebirala ne babifuula. Gavumenti ya Uganda erina obusobozi obusobola okufuna ebyuma ebyo kuba si by'ebyamaanyi n'okubisootinga kwe bagamba nti okubisootinga ebinaaka nti ebisootingibwa eriyo mashini gyeziri e China basobola okuzireeta naye gavumenti lwakuba tetuddeeyo kufa ku bantu kibuga eriyo mashini gy'oteekamu ebisaaniko n'obuveera nejjamu obuveera nejjamu ebirala n'ebisootinga naye ekizibu kya gavumenti egaanye okufa ku bintu ebirina eby'enkizo tokyali landifiirwa mu mawanga agasinga obungi ebyo byaliwo byadda tusaasira bannaffe abafunye ekizibu naye tusaba gavumenti eveeyo ebeeko kyekolawo. Honorable tumusaba mu Parliament agende ateese ebintu by'okubeera ne landifiirwa byaggwawo dda byava dda ku mulembe byaggwawo dda kati abantu bakola recycling bakola ebisaaniko ne babijjamu ebintu eby'omugaso ebirala ne babisunsula. Kyekyo Meya nga bw'ayogedde. Meya weebale nnyo mwebalire ddala kubeererawo bantu baffe. Kikulu nnyo munnange abantu baffe bali mu mbeera nvuddeyo mbaddeeyo wedda tuli wano. Waliyo emmotoka bibiri waliwo ekyaguddeyo kyasedettuse ne kigwayo nakyo babadde balwana ate kukisikayo. Waliyo ebimotoka bisatu naye ekimu kyadde ate kyaguddemu nakyo kyabadde kiyiikuula. Sanze ndoza bagize bali website kogonde koche ko police wana yagonde. Okay, that means that's where they are going to be in the meantime. Let uncle
Leta. Ale nakugirako kumbi wiki 2 nengambo hane manya bikutwaraganya nga nkuno. What is it? It's more you. Babadde mukulu akakiiko bakugamba. Gonde. Nena kugira ko nagaba nendo so bandi nafu. Nado okuloza bandi nafu roje nakozesa. Sambya? Ene teri ko na honorable. Kati eza abasinga gye ba kirabika. Eri ko eri yenkuwadde. Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV koli webale kubanga ate okyatambula na fatana bakubanga olikinga kikole kirira wansawo olabe ekigalo olikinga ejoko mu kulikinga information abo giyambako kubanga ate etambula. Tina Mokasa webale kubanga kwoli agamba ne government lwaki eyiwa kasasiro awabeera abantu message etuse ko Businje Emina n'atugamba nti very sad news nono atekako message n'agamba nti emyaka ja NRM 38 ebyo byegikoze ate erinnya lyo tolimpadde sirifunye naye mukutu gwa Red Zone TV tugenda maaso n'okubanga tetuyita mu bubaka bwammwe. Nakandi Banji webale kubanga nayo kwoli message yo etuse. Noelin Nantongo webale kubanga kwoli message etuse. Hajira nawe webale kubanga ogoberera message etuse naga mukama atusasire. Noelin Nantongo message njirabi webale kubanga kwoli ani ono nagamba ani eyaloga Uganda ekitongole kya Nema kiri mu kumenya mayumba eno kasasira abantu naye message yo nonje naye erinnya tekuli. Prose n'agamba bambi abantu abo nga balabye. George William webale kubanga kwoli n'agamba tewali equipment zigenda kuyamba abantu bano wabula ate government obusoboze buyina obugula tiya gas ne mundu ezigenda okubanga zikozesebwa mu bintu ebirala. Sylvia n'agamba ya Rabbi Mukama Katonda saasira abantu bo mu kiteezi webale kubanga kwoli. Kaddu Nabu webale kubanga nayo kwoli ku mukuto gwa Red Zone TV Shamushagre nawe bali kubanga kwoli message yo etuse. Monica Musungutu nagamba government ya Uganda mfu wefufululufu message etuse. Madina Nabu Kenya nawe webale kubanga goberera message etuse naye bale Caroline webale kubanga goberako message etuse. Hasfa Habiba webale kubanga nawe goberako message etuse. Naula Sharon webale kubanga nawe goberako message yo etuse. Mukutu gwa Red Zone TV tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako ebiva side zonna. Mama Kevin Switzerland webale kubanga ogoberera omukutu gwaffe webale kubanga ate obeerako ku mukutu guno essaawa yonna n'obanga omanya ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nja kusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Sebambulidde Patrick Nzemberawo kubanga nkutuusaako ebyo bye biri mu kiteezi naye weekumire ku mukutu gwaffe byonna ogenda maaso n'okubanga ate obimanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.